awatali nsonga ntuufu era nga bangi ku bo tebatwalibwanga mu mbuga z'amateeka. Okusinza ku ssaabawandiisi wa NUP Rubongoya, abantu abasoma mu 5000 bawambibwa mu biseera by'okulonda, kyokka n'olwaleero okuwamba abantu kukyagenda mu maaso nga bamu ku bawambibwa bakyabuze. Kati olaba abantu baffe ebiseera bali babakwatira mu Public Order Management Act naye kati beerimbika mu mateeka amalala. Ne bagamba ono abadde idle and disorderly, ne bagamba simanyi mu spreadinga ndwadde, kwegamba bingi nnyo byebasobola okukozesa okugezaako okutuziyiza, naye kye tulina okukola kwe kulumba na BD. Rubongoya agamba nti ng'ojjeko amateeka 18 ababanji wa gavumenti obutereevu ku mutendera gwa palamenti, abantu abalala bangi tebamanyiddwako mayitire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, era agamba nti ensonga eno bagenda giyingiza mu ebibiina by'obufuzi ebirala kiyambeko okulwanyisa okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Tujja kugezaako okutwala struggle mu maaso nga tukola activities ez'enjawulo, ate ezo activities zigenda zikola ffeka, ezimu mujja tulaba nga tuzikola n'abalala. Okusinza kwa lipoota y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission, abantu 18 be baabuzibwawo nga kuno kwe kuli Zimula Dennis, Mbabazi Moses, Wongolo Shafik, Lukwago Martin, Chiria Peter, Damulira John, Semuddu Michael, Kanate Muhammadi, Kibalama John Bosco, Nalumonso Vincent, Sempijja Yuda, Musimbowa, Luwemba Mustafa, Mubiru Hassani, Sesazi Isma, Kisembo Godfrey ne Baguma Joseph. Wabula ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya ate yeefulira mu kitinga embazzi n'ategeeza nti abantu 18 tebaliiyo era n'asaba NUP erekeraawo okubabanja. Kyokka ssaabawandiisi wa NUP Rubongoya agamba nti abawagizi baabwe bangi bakyawambibwa era tekimanyiddwa gye bakumirwa. 18 aboowulira ekyenjawulo kye balina nti bo baakwatibwa mu biseera ebyo 2019 nga Kibalama John Bosco yawambibwa 2019, abalala ne bawambibwa 2020, abalala ne bawambibwa 2021. Naye abductions oba ekiwamba abantu kyo kibadde kigenda mu maaso, era ndowooza n'ejjo walabye waliwo abasiraamu bwe bakutte mu tawuni drones ne zibabuzaawo. Abamu ku abo bazibabuuzibwawo nga n'okutuuka olwaleero tebamanyiddwako mayitire kwe kuli Sserwanga Stephen, Nkulunziza Fred, Tebandeke Andrew, Namatavu Margaret, Kawuki Vincent, Nakimbuga Winfred n'abalala nga bangi ku bano tebamanyiddwako mayitire so nga ate abalala baliira ku nsiko. Eno listi Jeje Odongo yagipresentinga mu Parliament. Eno listi yennyini kakati bw'olaba yagamba yayogera ku bantu abaakwatibwa obalaba bonna bwe benkana. Kuba kati bw'oba ogamba nti omuntu ali mu kkooti y'amagye bombo, ffe tuba tugenda musangawa. Rubongoya atubuulidde nti kino kibasoomozezza nnyo era abanoonya abantu baabwe buli lukya beeyongera obungi. Bino ebijjidde nga palamenti y'eggwanga eteekateeka okuddamu okukola emirimu gyayo mu butongole, era kirowoozebwa nti ensonga enkulu ekyali mu ddiiro eya NUP gye yaleka mu ddiiro ey'okubanja abantu baayo abatalabika. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bagamba nti kye kiseera ebibiina byonna bisitukiremu okutema empenda okulwanyisa ekiwamba abantu kigenda mu maaso mu ggwanga nti kigendereddwamu kubajja ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. Buvunaanyizibwa bwaffe abakulembera abantu bano okubagamba nti mubeere very careful, awali commotion temugendawo, kubanga bwe tunaafiirwa abawagizi, bwe bakwata abawagizi 3 ku kyalo, abasigadde bonna batya ne babasigamu okutya. So sigezaako kugamba nti tebeetaba mu byobufuzi, naye ngezaako okugamba nti buli awali commotion tebagendawo kubanga bagenda kukwata bangi. Robert Mwanje, BBS Telefina, agesigika.